Honorable Kyagulanyi yagendera eweeru okulowooza kwange kwali kulowooza nti yali akyasobola okubeera nange era si we nagendera naye buli muntu abaako by'amanyi omuntu omulala by'atamanyi ekiseera ekyo ky'oba olaba Dr. Besigye okutandika okulwanagana ne Museveni yakutandika mu 2000 mu mwezi gwa Novemba awo era abamu ku bantu abeemwegattako oluvannyuma nga bawonale bamanya Mushega bajje n'omuntu baatuuza meeting yawo mu public service ewandegera ebiseera ebyo nga amanya Mushega ye minister wa public service ne batuuza meeting ewandegera ne bagamba nti Besigye Museveni sooka omuleka agenda kwesimbawo kisanja kimu agende kati bo ye yali endaba yaabwe so endaba yange Honorable Kyagulanyi yagendera yali ekyo naye kati ekyuse kubanga nali sinaba kulabayo muwoozi ng'akwata omuntu n'amutulugunya naye ng'ate bw'ataddewo ne pate bali waka bajaganya Lukwago tumukubye kati afuka Lukwago tumukubye ebyo bipya bizzeewo bbanga lino kati ye Honorable Kyagulanyi yagendera yalina assessment ffe gye tutayina nga tulowooza nti tukyasobola okugenda mu maaso ne struggle mu Uganda kaakati saawa zino nange ndowooza yange yakyuse teyawukana naye gye yalina luli kati nange njira naye tuteka ekiseera ogifuna mulimu n'alina saawa zino semugikomawo osanga n'omu kwabo naye wanayitawo ekiseera ngaga nti ng'alabyeyo kati bwe bityo bitambula buli omu w'obeera oli by'obeera olaba by'omanyi saawa ebyo obulamu buno nnamba 9 bw'obeera ebusukka kkubo bwa nnamba 9 obeera olaba nnamba 6 era musobola okubeera n'enkaayana n'ali ebusukka kkubo ng'omugamba eno nnamba 9 nga yakugamba nti nnamba 6 mwenna mubeera batuufu ebbanga lye munaamala nga mubirabira ku sayidi ey'enjawulo naye oli ali ebusukka kkubo bw'anaasala najja eno gy'obadde ng'obirabira nakkiriza nti kituufu bulijjo eno nnamba 9 mutandikirawo okutegeeragana n'okusala entotto ku kyo ekiddako so si saakugamba ng'owakana wano nakugamba ng'owakana ebbanga lye munaamalamu nakugamba ng'owakana ate olwo mugenda kuba mwongeredde ku budde bwe muwakanidde nga muli ku sayidi ez'enjawulo ekibadde kibawakanya luli kubeera ku sayidi ez'enjawulo nekyamukisa mulungi kaakati muli ku sayidi emu bwe mubeera ku sayidi emu gye musobola okulabira nti eno nnamba 9 kituufu waba tewakyaliwo bwetaavu bwakwesongamu nakuwakana wabula mutandikiraawo okuzimba kubanga mubeera ku sayidi emu lwaki nfukumusa ebigambo ebyo amaloboozi ag'abannange semujunganda twabagamba kambega kyekagamba ebintu kakabiraba ekitufu ebintu bibaddengawo ne walisoose ne weebuuza kabadde kabirabira ku sayidi ki mukulu Semujonzonyi ssebo kuyitaka kabadde kabirabiranga ku sayidi ki mubadde ku sayidi yemu bwe kaba kabadde ku sayidi ya busukka kkubo kabadde kalina kubirabanga katyo ne bwe kaba kasaze ne kadda ku ludda lyo nga katandise okubirabanga ggwe tutandikiraawo ebbanga ly'omala mu bubuze nga tonnalokoka woolokokedde we tutandikira okutambula tetukubuuza nti lulinga okyali musamize pozi wano wagamba nti Kristo Yezu ki wagamba nti omutume Muhammadi ki tewabaawo musango gwa kuwoza ng'ovudde mu bubuze nojja mu bulongoofu wabula kubeera kutandika lugendo lupya olw'obukkiriza kabeera omwana muto tabalwa mu kkooti y'Omukama kubanga abeera tamanyi sigamba nti bano bakadde baffe bato oba babadde bato ne tubatwalenga abato ababadde batamanyi kaakano nga baakuze ng'ebintu baatandise okubirabanga ggwe Munnayuganda beesiimye
abo bamanyi ebitono era balibuuzibwa bitono. Abo bonna be mulaba babadde bamanyi ebitono tebamanya bunene bw'ekyo Kyagulanyi kyabadde yeetisse era tebaategeera buzito bwakyo. Ne bwe yadduka bagamba nga addusa kajanja addusa butiitiizi. Agamba Omuganda nti gwe lutaliiridde nnyina yagamba nti linda buke, kubanga abeera tasobola kuyimirira mu ngatto zo. Bwe baba basobodde okuyimirira mu ngatto za Kyagulanyi ne bamanya nti yali taddusa kajanja era yali tateekwesa butiitiizi, tutandikira awo okulwanagana n'ekizibu ekinene so okwesojja. Sagamba kati wali owakana ki? Sagamba wano wali owakana ki? Kati oyo sagamba wano wali owakana ki bwe tumwongera ku kiseera kye tumaze nga ebintu tubirabira ku opposite sides, still tuba tetugenda kutuuka gye tugenda era tuba tetugenda kunoga kye twagala kukola ki? Kunoga. Buli omu waazuukukidde wanaabira amaaso. Gwe bw'ozuukuka ku makya ennyo n'onaaba amaaso, nze kwolwo nga bunkutte n'enzuukuka ssaawa 5 ssaawa 5 nga tonna naaba maaso. Buli omu waazuukukidde wanaabira amaaso. Bano bannaffe oba amaaso baganaabye ku ssaawa 5 tekinnabeera kikeerezi, kubanga naffe ekyatukeeza tetunnakiyunja. Kitegeeza tebannabeera kiki kikeerezi. Eyakedde okulinda bbaasi nazze ku ssaawa 5 n'agisanga tennatuuka. Ffenna tubeera mu budde, enjawulo eriwo nti oli yakoze obuvunaanyizibwa n'akeera mu ssaawa mw'erina okujjira, naye n'awazze essaawa 5 nga tennajja, obeera okyali muki? Mu budde. Ffenna tukyali mu budde okulwanagana ne Nakyemalira. Nkiddamu, ffenna tukyali mu budde okulwanagana ne Nakyemalira. Tutandikira awo dan okwesongamu engalo. Nabaga kano kambega ebintu bibaddewo mu Uganda tugambe nti kabadde tekabiraba, kyekikufuula ow'enjawulo gwe yabiraba amaki amangu. Si musango gwatamanyi okuba nti abadde tamanyi, kyokka ate si magezi go okubanga omanyi byabadde tamanyi. Mukama okubikkulirwa bw'aba kumuwadde leeti nga gwe yakukuwa mangu, gamba nti alhamdulillah. Osanga ensonga lwaki gwe wabikkulirwa mangu kuyisizaamu kubikkulirwa kwani? Kwoli oli wabikkuliriddwa we tutandika okutambuliza enjiri y'Omukama. Obulokozi tebuggalawo era tebulina bammemba babumala. Wonna wojjidde wobweyungirako ne mukola ki? Ne mutambula. Era tebulina kkomo ku baani abalina okubuyingira nti eno ddiini yaffe y'abawejjere, eno ddiini yaffe y'abampi, eno ddiini yaffe y'abatono. N'omugagga bw'ajja ayingira, n'omumpi bw'ajja ayingira, n'omunene w'ajja ayingira. Awakati w'ogambye nti toyinza kuŋŋamba nti Ssemujju Ŋŋanda abadde tamanyi bigenda mu maaso mu ggwanga, kubanga musajja mugezi gwabiraba. Ebyo gwabikola ki? Gwabiraba. Y'ensonga lwaki omwavu ennyo lunkupe asooka omugagga mu bulokozi. Ataasoma asobola okusooka eyasoma mu bulokozi, naye tebamubuuza bibuuzo eyasoma wajjidde nti ono ataasoma yakusooka atya, obadde nga wa? Ono omwavu yakusooka atya, obadde nga wa? Wonna wojjidde we tutandikira. Bannaffe bano osanga baali tebannafuna kubikkulirwa ku lugero lw'Abaganda olugamba nti gw'omanyi enfumita tomulinda kugalula, kubanga baali tebafumitibwangako. Ago gonna amaloboozi ge mwawulira bamwami Sseggona, Bassemujju Ŋŋanda, nga mwami Kyagulanyi ali ku dduka. Obutuufu tebawambibwanga, kera tebabeerangako mu mpingu y'abo basajja.
eyannamaddala tebamanyi nfumita. Kyova olaba bo balowoozanga byamannyo ki weno. Yensonga lwaki nkugambye nti beesiimye abo abatamanyi bingi balibuuzibwa bitono. Naye kavu n'obikkulirwa n'omanyi ebingi, buli ky'omanyi kiri kubuuzibwako nti lwaki tewakiteeka mu nkola. Baazuukuse era baategedde nti Mwami Kyagulanyi yabasinga okulaba, kubanga amanyi enfumita y'abasajja bano n'obusagwa bw'embojja yaabwe singa babeera bakoze eki, bakubojjezza. Akade nabo olwakawulidde batandise okwekuluumulula nga nabo banoonya erikola ki erigenda, nga banoonya erikola ki eriyitamu. Tutandikiraawo okuzimba kutukoze tutya okuggyawo omusajja. Ekituufu kakati tulina ekyokwesiima nti kyetubuuliridde ebbanga baakitegedde, era baategedde nti bulijjo tetukibuulirira lwakajanja oba lwakwekoza oba lwa butiitiizi. Kakati ki ekiddako? Kutambuza njiri ya nkyukakyuka, kukunga bantu ku njiri ya nkyukakyuka. Biri ebyemabega by'obadde okola eri ebyo byonna tubiggyemu eyo peegi tugiyuzeemu, tutandike olugendo olupya olw'okununula ensi yaffe nga tuli bumu, nga tetwecocca nga bwe tubadde twecocceza ku sayidi ez'enjawulo kasita baasobodde okubiraba nga bwe tubadde nga tubiraba ebbanga lyonna.